nafinye nkudi mpaka kuwulira bubi yebakula abatabana abakira bububi abatakimanyika n'amazina gagabi amazina amakagano gatuli galiko kale nadiriyo abakira bububi zebwe kukwatako omuliki bakola bubi naye nga yeguwano muzinyo wakabi amanyi okuzina amazina ag'enkudi goberera ekintu kiŋŋamba gizina enkudi omutima era nagamba kyoyo Simon musajja mukulu bazze bayina bazze kati babbe kakati ogenda bakola otya lunnabe babadde bo bazze era ndozo osobola okwata tugaana musajja omukulu munkwatira omumale mwakababa Obanta abuse otabuse ndabikanga oli museegu leero lwezikiriza nti abantu bonna bettanira obuseegu zisikulabangako ng'okya musenga leero era ndoza gwomu kubasaba tuleme genda kuddayo Kampala naye tuddayo Kampala waliyo tuva ndogende Kampala waliyo tusule abanoona abapambana oba nkwongere mukaaga manye bye byana ki waliwo twogere mpola njagala wali 10 bakunuuneko mu matu agamba linnya mpola gireke netambula owaye obadde kiyana kolobola waye tuli ku TV gwe tuli ku TV gwe TV mwana abadde atya ebintu byonna enkudi musenyu ayongeddeko enkudi musenyu naye bannange Sanyuka TV ne Galaxy TV mwajja embera teyetaaga kwogerera mugikoze eki kakati mumbuuza ki ekisinga awo okuleka ogenda ogula obugoye obuleesu abaana ab'obuwala temulekaayo obuleesu mbeegayiridde abaana ab'obulezi mwambale empale ezirimu emiki emiyundo tusobole okwetiiya nga teryatumba kuki ku mukono mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne bannyabo waliwo kendeseeyo byonna mbyogedde amiina ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, garagone medication visas. Okumanya ebisingawo bufune ku 070 089 oyinza n'okugendako ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road level y'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. Kale kusema official yona yosinzira okubanga ato tulaba webale kubanga ato subscribe ebiwalo bitadde wa plazo ebiwalo byagala obadde n'ebiwala nedda ogenda oleetere Simon ku biwala muleetere ku biwala kazonde kya ku biwala ebiwala totera kukyamuka
Nchamusi. Sajja mukulu otuuse okuweebuuka. Wali waŋŋa wali walayira obutaweebuuka. Ndabisentya. Ndabisentya. Weebuuse. Naye guma. Bulamu bwakuseera. Guma. Wavuddemu. Leero oyogedde ekigambo kye mpulidde. Osazeewo weebuuke. Kitiibwa kyonna kye tubadde tukuwa. Ne baana batoto balaga. Makona nga akubebera bulala. Oyo Makona bwe tutambudde. Mana muli be Masaka. Ye chairman w'okulya ebiwala ebinyarwanda mu ggwanga lyonna. Ebyawa ate wabiwandika mu kitabo. Wabiwandika mu kitabo. Gw'oli muli wa biwala. Biwala ki? Makona sikuwangako. Wampaki. Tolina shares mu New Best Hotel. Olinamu share. Olinamu emigabo. Makona mu New Best Hotel alinamu shares. Ono. Alinamu emigabo. Simanyi nayo Saimo, sigenda ngana yo gona. Ogenda yo Makona. Wagenda yoko. Best mpitawo. Tuli wano neri puzzle owa. Waje. Wano wetuli. Olaba otya? Ku kifo ky'amaanyi. Oyagaddewo? Ogenda kwambala otya? Kakati. Waguze dda. Empala y'omuyondo yeetya. Empala y'omuyondo tebeera na mapensa. Abaana balina kwambala ng'abo. Tunaasobola. Era bagenda kujja twogereko nabo. Tunaasobola. Tufune we tutuula bakubuulire. Ng'abantu abamu tuli bagumu. Tugenda kusobola omanyi lwaki. Zino z'entalo ze tulwanye. Totya. Amanyiza ndi munafumu. Totya olw'ensonga lwaki toteekeddwa kutya. Bano abawala batendeke. Era nagamba kyoyo Saimo omusajja mukulu. Bazze. Bayina bazze. Kati babeewo. Kakati ogenda bakola otya lunnabe. Babadde bazze. Babadde bo bazze. Era ndowooza osobola okukwata. Tugaana sajja omukulu. Munkwatira omumalemu akababa. Owulira otya? Aguma weegumye. Weegumye musajja. Ate nno by'oyagala. Lwakweyisaako. Nkulabye nga weegaanya naye ng'embeera yonna eraga nti ng'oli musanyufu. Wano we tuli mu nkuli. Wano we tuli. Ngukubye. Bwa kiseera. Simoni lekanga kwekomumma. Ekwe towulidde nga bebakutteko wano ne bakukkirira. Ne tunaamalako. Tugenda kumalako. Tugenda kumalako. Gwe figa togiraba? Wabijjeewa. Nedda! Bino Simoni bwe bulamu bwe tuwa. Mmere yaki? Mmere ya mwoyo. Munkwatiremu ka massage. Byonna mugenda bikola kwolo. Essebo. Naawe jangu omunkwati. Eje bayite kudi mu musenyu. Uli mukwateko mu mpalaata. Oginywege. Todduka. Nkulaba oyagala kudduka mu kamera. Oba ntabuse. Otabuse. Ndabikanga. Oli museegu leero lwenzikiriza nti abantu bonna bettanira obuseegu. Nze sikulabangako ng'okya musenga leero. Era ndowooza gwe omu ku basaba tuleme kugenda kuddayo Kampala naye tuddayo. Kampala waliyo ki? Tuve wano tugende Kampala waliyo. Tusule. Abanona abapambana oba nkwongere mukaaga manye bye byana ki waliwo twogere empola njagala wali 10 bakunuuneko mu matu bakunuune obuge bakunuune manyo ezo na service wezi teweetya Simon kubula gwe tunaasobola gwe guma nze wendi nze nja kubanga abatalina maanyi gamala mukwateko mu mpalaata kale bba nakugamba mbadde nga nzija kugamba nti ekijja okubeera mu nkundi tojja kisobola kukigumiikiriza naye weegumye nagisobola nedda labayo kye tugenda okukola omutima gunkubye tennatandika nedda nze mmanyi obunafu bwo oli mutiitiizi naye kyenkumanyiiko bwe bajjawo kamera n'abantu otabuka otabuka okindabamu ntukulabamu kubanga be bakutteko naddala omwana bwakutte mu mpalaata nkulabye nga wenna amagezi gakuweddemu naye guma bwe bulamu bwe tutambuliramu era bwe tuwangaaliramu
mwongere Yey. ulira obulamu bwe butambula Gwe mukazi wange mukambwe. ulira omusuwako otuuse n'okubyogera wawasasayimo Anti ntidde. watuviira mu luwoka Oli w'amagye. W'amagye. ne bwaba w'amagye ssebo Gwe kati ki ekiriwo naye nga tuvudde ku ebyo kati? ekiriwo embeera ogiraba yeefaananyirizaako ng'eri emisana wano endongo ekaaba abanyarwanda bagenda kuba mu mazzi wali nga bw'okola ki Kwolwo olunaku nga we tulengera wali ng'abo bonna Banyarwanda. ate nga gw'oyagala gw'okwata basi ziri ezo 3 kati waliwo ate pakege Azo tetuufe. waliwo pakege gye nategese yammwe abasajja abakulu abeefuula ab'ebitiibwa tulinawo pakege gye bayita ab'ebitiibwa eyo yenkudi mugundi mu konteyina Bano abasika empale n'eddamu tukuggaliramu obanga ngoye ziva e China oba otuyana n'ofiiramu gwamanyi abaana bakuwujja okiwulire otuyaniramu ng'engoye ziva e China kati Simon mwe tugenda okukuggalira era tebalina tugenda kukuggalira mu konteyina tuddire ku fulu yaffe ennene tusibeko weetiiye mpaka ku makya tukuteereyo omuzindaalo gwa bluetooth gukube tukuteereyo n'ekinyogoza obere nga tosobola kufa kiziiro kati abaana bakoleko emikolo paka kuwulira bubi bonywa ku mazzi bwogira tukuta ku makya okitegedde eyo nayo pakege gyeri naye gwe weeteeseteese otya ate bw'oba onajja mu nkudi omwezi guno okuvanga ennaku z'omwezi 3 toddamu kwegatta mbireke toddamu kwegatta kino enono dola ono bamuyita Gerard Events zakuwadde dola kino $10 kya dola awe bya sente twakkanya tontambala siri kutambala nedda dola tebagigabanga ani yali akuwadde twakkanya ku sente twakkanya dola yange gyendeke nedda naye nawe tota sigaba togabira ddala esa imodiri wali ogabira munsenekera amannyo mwana ekyakye mbadde nkugamba okwegattako ennaku z'omwezi ng'ameka maama w'abaana tuvanga 3 mwesonyiwe oddamu okwegatta nga 18 kusho nga ndaba kikuyisizza bubi olinga ngamba nti bw'oba teweegasse tobaawo Simon wayonoonekera ddala bulijjo oyagala okwegatta bwoti ne Simon nga tuzza embundu laba akaana mukwate kuyingi ogenda mpola nze nkya mukamangu maikiyayo no bagiyita maikiya zigidi tesaaga ne bwogikwatako maama osiima ene ejja kufuluma nabadde njagala okukugamba abantu bankubidde nga bagamba ki abantu baagala enkudi nakitegedde abasajja abakulu ab'ebitiibwa abasajja abakulu baagala nnyo ebintu by'obuseegu bwe olabanga obadde waliwo ki obadde osituse bagikubako nga abadde akubala ng'akakkana tuli mu kamera kyenalabye abantu abakulu baayagadde enkudi waliwo abasajja abakulu ab'ebitiibwa ddala olina abantu abakulu be walabye nga badde tobasuubiriza abadde sibasuubira naye bankubidde akasimu jjo nga owaayi oli otya mutabani kaakati ezo nkoze otya nimugamba gye muzeeyo okakasa naddala awo ku masengere waliwo ate buulidde nga bagyesunze lwe naliyo oluli gwe tutegekere kakati wano tujje n'abakyala bawaka oba munkudyoza mutuyandize naki abakazi balina kuwamba buwambi kuba suubirayo omusajja ayinza kujja na mukazi kati gwe omukazi kyokola ogamba omusajja nti ngenzeeko waffe n'oweta ng'odda ku Ero Beach funawo osirikira baawe ojja kumulaba akaalakaala n'enkudi mubuuze taata naamu wano wootuuse bwengenda mukyalo bino byokola byongenda mukyalo bino byokola wetuma olugendo kwolwo abantu bonna ogenda bakwatira mu nkudi bataata naamu bonna
Bana mask muzirete. Tebereza Saimonga gwo omusajja okufiirwa obufumbo bukoolo bw'okuumidde ebbanga. Yo universal kati obufumbo bumaze mu bbanga. Ndudde. Ndudde. Kiki ekyakkeeza okuwasa? Ndowooza bya kikulu. Nedda wali musiru. Ne weeteekako kabiri. Omusajja yantandise ku myaka ati za nedda. Nokimanyi nti sewa akyagaanidde kuliki. And sewa owa Big Tane? Sewa yoyo gwe nakugamba oyo yali akulira eggaali ya Eddie Kenzo yaba smart wire. Awala tankukoze iki? Niwe kituva ku lujja sewa. Nkuva ku lujja ki? Obwasinga obubi. Ye musajja omuwuulu. Naye ng'enteekateeka z'obufumbo zonna azifuna mu bujjuvu. Ono yakuliranga eggaali ya Eddie Kenzo yaba smart wire. Nga bano bakube bamukulemberamu. Ono sewa bantu kukula yabeeranga n'obuwoowo 12. Gamba nti basengo. Obuwoowo 10. Nga bonna Sewa yajooga abawala. Nakaakano. Simanyi oba sewa ojjukira. Nakaakano. Nalabako sewa. Twali mu shejjenja. Sewa nnyana ono gwe nkugamba. Ng'abakazi 6 bamukolako treatment. Obwasinga bwebunyumira. Sewa. Yumwe nga Uganda mugeyagalidde mu. Nedda ate mwe munyumiddwa Uganda ebbanga lyonna olimaze mu kakaalukana. Obulambu obwo nawe ekubye enjawulo. Toyina kyonyumiddwa ate onyumiddwa ki? Wali webaseeko n'abawala banalomu. Kisoboka. Bagiyita sirisa mu maseya. Tolyanga ku maseya. Simoni toyina kintu na kimu kyonyumiddwa mu nsi. Kulewe nchamusano bankutteko. Amaseya. Kyovula mbadde njagala bana abawala abanyarwanda nkuwe bana. Bakutwalemu amaseya. Tebatutte ekibuto. Kati gwa amaseya togamanyi. Bakwambula ne babanga gwe bagenda okulongoosa. Kati ene empalaato omwana n'agibaka bw'ati. Omulala nakwata mu matu. Omulala nakukira. Omulala nakoma. Ngolonze ndi kuki. Ng'okuba enduulu olajja n'olayira. Abanka abamaama. Yajange wowe yali kino sikiraba. Sajja omukulu. Sayibo. Agenda mugulukulire. Mugulu ani yali akomye otubuire ekiri. Tewali Simoni tunyumiro tulye kye tulidde. Sinzano patu wano nga lino lyeggulu. Webale lino lyeggulu tewali ggulu ddala. Kyova olaba teweekubanga njawulo. Era akunyiigira nnyo okuwasa at this very young age wali ono. Olabe nejjusa. Wejjusa bingi byofiirwa. Manyi okyogedde nnyo nga seewo zaako mukazi ajja nnyo. Nedda. Wejjusa. Lwakuba tosobola kyogera mu kamera. Nejjusa sejjusa. Era namwagala nnyo bwe yakulabisa. Ku birthday nakulaba nga toli musanyufu nga toyagala nali musanyufu sanyu lyalinze ta naye twatidde ekyatuse ku Bruno Betty kyatukubye wala halamu alamayina I will never surprise a woman. I will never surprise a woman in my life. Ekyo nakize nakitegedde. Ne oli abakazi ababyagala. Nedda. Bana abakazi betulina ennaku zino abeera mbufumbo bwonga abala yewogomye enkuba. Gwe tewakirabye? Kyankubye wala. Babuno yagambye basanyufu. Yatuna kame n'agamba tuli basanyufu. Tutulina buzibu. Naye abadde mugumu mu mukubi. Neze mbadde ku Bruno Betty. Siva mbasajja bange. Nange ndi kusaidia Bruno Betty. Bruno Betty mu mukubi. Bali kusaidia. Naye mufaaki. Ani akuba Bruno Betty? Social media. Ne YouTube yekubye obufumbo kwa simu. Naye abantu babuyina mu interest. Bina lya mukazi. Naye wakirire bbira. Naye abeera wa. Olaba abantu bona bali timu Bruno Betty paka nga balabe ku bina. Bagamba nedda kwere bina talina ba. Zenso by'abasajja ze bakola. Toleeta bina lya muntu mu kamera. Mukuumire eyo. Toteeka mu kamera buli lwoteeka mu kamera abagagga b'omu Kampala nga bajja bakutwalako. Twajjirwa abasamu. Sitwala siteeka muntu wange mu kamera. Eri? Omukazi wajja mu kamera atabuka. Atabuka. Kasita omulaga amataala. Wana abakazi bangi be balaza amataala ne batabuka. Era nakulaba ng'oyagala kukola ensobi ku birthday. Ne ngamba ono omusajja omukulu atuuse tukaabirira. Naye wakizannya professional ng'era smart wire bw'abeera. Azannyanje. Bazo obufumu bwange obwagaza. Otula n'okajjalawo. Naye wali musanyufu oba tewali? Nnyo. Ddiru olaga nti oli musanyufu. Wentyo. Nze nalabanga yali takyagadde. Nakyagala nnyo.
Kwaki omanyi byalanze kubuka bibuzo lwaki bagamba nti wasanyuka lwaki tokiteweebuuzaako nti nali musanyufu nete wali musanyufu nali musanyufu nedda nnyo Simon kumanyi ng'osanyusa nze sikulaba omutwe gwo bw'oba tusanyusa obeerawo kiki oli twagala bakusurprise naye oddangayo golowooza fe tutabasiru ababivaawo mujja kukiwulira nze mbabuulira kazi muleke bakole bye baagala bakimewe n'ababajjonkera nabo bangi kati yalaze ku masengero kulaga ku bajjonkerera ku masengero ku masengero olinawo abakwetega anti ye bw'aba amanyi era kati ku masengero position gy'olimu oli ku leve eyeetegebwa naye nga bye tuli awo bulamu bwe tutambuliramu tunaakola ki kubanga ate kati n'okunyirira onyiridde ne ssente ofunyeemu weegombekako oliikako ne216 walinganga enkoko enkongole wojjukiraga wakajja mawulire naye kati olabikako bulungi oliikako owajjira ekampala wayimbira akayimba kano akabasudde wali lwaki okikola akayimba kalekeza Simon byebikuuta bimanyi Simon omwana yaleese akayimbako nenti kimanyi nali waakufa mukama yazabye olaba nti webakutwala ebbombo wali mulwadde wayimbira akayimba kabasudde wali muyi nasibiranga capati gazensubi olwo nno oluyimba tomanye sitoole yaalwo sitoole y'oluyimba olwo omusajja agifunamu omukazi twasaba abantu sente za vidiyo ne bazituma kyetwakolanga ngamba kyali wange aliyo obusega mu takisi nti tukoleyo embaga ng'omuwala tetumuwasizaawe era ali mu maka afumba nga akola embaga ey'ekifere nga tugenda ku stage awe twali tuyitira takisi ng'abantu tubasolozaamu akantu nga tukola vidiyo omuwala naye n'apiikinga nga tumukuba mugundi mu maka afumba afumba kye bayita okugira bagiyita chas by this guys naye kati ebisayi walina girlfriend nalina akawala akalungi naye obakalagawa ng'okagamba kiwaliwo kakaloge naawe nedda kaali kaana ka musoga bakayitanga namuluuta naye kaali kawala kalungi nga kaddugavu naye nga kakwagala kuva ku ntobe ya mutima gwako mugeta waliyo obuwala obulungi gwe kyolina okumanya naye obakalagawa nanoonya akawala kale kakali mu kwejjusa kale enteekateeka omanya bantu babadde baŋŋamba nabadde saagala kussa ku bwa best man kubanga omukolo gwa Irene Ntalo oguli wakati best man badde njagala obeere katumwa koma nnyoko taata katumwa atuwe Bruno Betty semukola katumwa tuwe Bruno Betty yana kano kakola kano agwa mugundi nawe bulino lwabwenjula musajja wake ebikwakwa byo ku internet tebimanyi nti aba ku mulimu ne bivumu n'omusajja n'awenjula ako mukazi n'omukyawe omukazi byokola omuswaza bantu babino kati nali njagala mbadde njagala obeere katumwa kubanga ekintu kya Irene Ntalo kirimu nnyo kukyenkoze kwa Irene Ntalo badde kyabwakatumwa kola obwakatumwa best man waali suuna be wadde suuna best man baziira tone yetaata naye yagaana okusala olubuto agwawo bulungi ku taata dokita Kwefu ye mwogezi mpobwa treasure sente onaazituusa nga tufunye enkaana nnyingi naawe ebintu bya sente ani yagamba ozimba ennyumba ennene gwe buli 10 kyo n'okirabamu akasawo ka simiti ate Simon nakugamba twazze wano naye olaba n'okulya ku kyennyanja olumwa gwe buli 10 kyofuna okirabamu kasawo ka simiti banno ne balya ku sente zaabwe nedda yiga okulyako ku kyolidde mu nsi si buli 10 kyonaafunanga onaatubaliranga kasawo ka simiti eyo enkola ey'obukopi gikomye kyovula tujja kulyako abawala lwa bukopi bwo n'ekikopo kya juice n'okiraba mu langi n'olaba mu fira wetegekera bukadde ani gaye ti ogenda kuwanga zino endwadde ziri mu nsi naye kumanyambala kati gy'oli ewuwo omukazi abeera wongosi omukazi okumwebalako nti okyamulina ng'ali awo w'omulengerera ng'asiika enva naye koolitambulamu ogende ewa omukazi abeera wo ng'ali awo w'omulengerera ng'asiika enva gundi Irene akomawo ddi akomawo era mwogerezeganya
leka kulimba abantu mu kamera ntokimanyi emmotoka yo wagirabye shaddeko ekigambo ekinene si kinene gwe mukazi wo tomusiima mu mutima lwaki owangadde naye kumusiima oma kinene kinene ki lwaki wamuwasase mukazi wawasa mwagala okumwagala kale omwagala mwagala ebirala biri munda bakomaawo so obadde ze tusasula nedda Simon njagala tubeere bantu bakulu eri namba y'omuwala bamutandiro ani njagala mukubira kubanga bano abawala balala ate ba ekitubeeza ekituwasa abakazi bengi naye njagala obeere muntu mukulu mukazi wo muwe ebimuli bye nga waali mulamu agende mu bantu agende nti mukyala bawanga mpaana gwe omanyi omukazi okumutenda obuwoomi ti mu balungi yono kawoomera wabula ate tufunye obuzibu twalabudde bano abasirusiru abaddidde amannya g'ab'ebitiibwa by'obwakabaka ne batandika okugawaagayaye gaabwe nasanze omuwala ng'ayita bbaawe nakyaddeko maka g'omuntu ng'ekivubuka kiyita omukazi kamala byonna ne mugamba gwe ekyo kikome akakamanyiro kakome bakazi atemusukka kamala byonna kinenemu waliwo n'omulala amuyita mukuuma ddamula namugaa eddamula kyeyo gyakuma ne bagamba obuwangwa mbutuusiza nesayina ebyo ebigambo byagala simpaniriza wano owewale yosaalongo mukuuma ddamula kigyakuma obuwangwa olwokuba tubasiriikiridde we munaamutuuka akuuma ddamula yaawa ddamula eryemu akamanyiro ako bakakomya wadde omusajja akutuusa atya yadde omusajja akuwoomeddwa atya bino ebigambo bibiri mubiveeko kamala byonna nemukuuma ddamula temutuuka waawo temutumanyirirwa buwangwa ekyo mukikomye n'okugabaagaba ebitundu ebitundu omuwa nkuwadde mukono omukazi akuwa nkwongedde lugazi nze ndi kugundi ezo oluyimba lwange olumanyi bwe mbeera mu mukwano nze ndi wa noobu era omukazi alina okuwa noobu olutalo nga luwedde tuliyambala engule olwo ntandise amannya ga Kyagulanyi tegabulako mu linnya lya Bobi Wine Nubianiri Solomon Kampala ne Babi Kyagulanyi nga muli mu kintu kino tuli mu kikolwa n'awaana akavule yonna Makerere kavule gyatandika okumpa ku kitebe otuuse bafuutu soja we baatuuka Museveni toseka olunyumirwa kati Saalongo yuza webale nnyo ate ebiwala by'Emakindye byaleesaako yuza Saalongo history eriza meke we olikuza omwana agamba yuza history eriza Saalongo bakube nkubadde buweekula gogonya nsabe n'abakazi kwanza oyangamba nti ye tebimukolera ebyo nedda abakazi beesigama nnyo ku bugambo bw'oluzungu naye bukaddiye waawo oh my god bugambo bukadde nnyo naye ate obadde okimanyi nti ebisoko by'Oluganda binyuma nnyo ebisoko omukazi ng'awaana ebisoko by'olulimi Oluganda naga nkuwadde buweekula essaza ddamba omanyi oddikuwa buweekula ddene otuusa omugenzi we yakoma awovaawo omugenzi yafa tatuuseewo awo bw'ozanyirawo bo mwejja kubaluka eyo nagashaki n'abakazi baakafa obubi n'ogamba leero naawe nno n'owaga simulekedde bulamu n'okakanyala olaganga bwe wajja n'abaku sitegeera obule naye mbabulumira ku nyumiro baba balumizibwa banyumirwa Simon abe ebyesi bibuzaabuza naye gwe ku myaka gy'omaze tuwe okusinziira ku experience kiba kitya tuza nolina bingi byemmanyi ndi mu kuyiga buyizi sinawuli kati kyova kali kasitayiro kewalemerako kali akemasaka nesonale naye oludde nnyo mu sitayiro eyo ne Simon lwe tufuna naye okuwalampa ebisenge ya muko wange kabako yeriwa iyo babazina amagulu bagagalika iyo kusiba akatimba k'ensiri n'akuleeguula tebeerumya ebyo nedda ssebo eyo bagiyita wild style entamiivu
wild style endalu kebereza omusajja omukulu nga gwe kyovola nkugambye ojja gwa mukwana Simon tukuziike ku macha kubaga amanye tokyagalina wild okubeera crazy sex zezinezo okusiba ku kitanda bwoti kusiba ku kitanda n'empingo kubanga atugwa omubbi alo nabangamba nti olyagamba ntugamba nzita tugamba mbimbe ejjovu nkuba oluyi boluyi nkuya kyabutujju nnyo gira njagula ndeeta omusaayi enjala zinsimba embulago otegedde waliwo n'abalinyibwako empewo z'ekika wakati emugonde tomufunangako akola atya n'agumuka nga gwololi nundabo nga kwoli nga muzzukulu webale kulungamya muwala wange webale omwana yakingambako nakayima yasooka nakayima n'agamba webale nkwagadde kati kankuweereza enagadya webale kankuweereza enagadya jjajja lubowa n'avaayo musoke najja kiwanuka bamweyana tufunanga omuwala aliko bamweyana alikutta anti omuwala alikuba empi n'akutta kuba bamweyana mulalu n'empoozi kiki ekibazireeta mu kaseera ako ak'essanyu bwe katyo bafana yangamba mbuzijja naye omanyi bafana asinga okubeera n'experience z'ebintu ebyo yangamba nti ekintu ekyo empewo zokka ze zijja gwali olabyeko ekintu ekyo nga mukikola n'olabayo yadde akasiisa akasala yadde emmese esala ebeera ssaawa yakazigizigi kapale yagamba kekibeere ekiyenje mu nnyumba tekyogera kapale yagamba mu kaseera ako ne webampulogoma ogigobanga agoba enkoko bafana yangamba waliwo kali akasuka obulamu kagoba buli kiyenje nesota byonna binankani byonna ne bisemberayo mese kyovola gwali owuliddeko ekintu kyonna mu kadde ako ekyogera wabeerawo amaanyi ag'enjawulo obudde obwo oba tokimanyi wabeerawo amaanyi ag'enjawulo gaba gasinga ne sinotraka amaanyi nze nkikubuulira kyova olaba bw'obanga onaanyumirwa ebintu ebyo teweesunga nnyo tokyamuka leero kyeŋŋendako jangu ng'olina birowoozo birala mpola abantu katubalekera boat cruise ono omusajja omweru ogenda omuwa ssente katugenda balekera boat cruise ya pazo ng'ali n'ebyana ne webadde mu press conference byonna nekulyalo tubadde wano wonna busomesa bwennaku zino si bwangu abaana abato nga balabikanga abakulu nga bajjemu tuli ku kizibu nze obusomesa sandi busobodde singa ndiruzira kikulimba wandisobodde okusomesa ku baana abaana banyirira ennaku zino Ninawo enkudi y'ennyonyi enkudi y'omusenyu enkudi mu konteyina enkudi mu konteyina yiri enkudi mu kasiisira enkudi mu kasiisira ate ezo ennyonyi zirina ebyafaayo osobola okukolerawo ekyafaayo kyo n'ogamba nazina enkudi y'ennyonyi y'oku mulembe gw'obote omanye eyo ennyonyi yaliwo ku mulembe gwa bote kati ate eri emabega osobola ogamba nti nze kanzinire ku maseshoni y'enkudi ku mulembe gwa Idi Amin yiri tusobola ozitwalako abantu nga bwe tumaliriza kakati eno ya musenyu eno nkudi mu musenyu tendi ziri esaidi eri kati yeno yali Uganda Airline ku mulembe kati osobola okukolerawo ekyafaayo n'ogamba kanzije mu nnyonyi kandiireko mu nnyonyi enkudi kati eri ya Amini eno yobote eriwa eyobote yiri wona aso sala unogenda wali waggulu kasiisira webale nnyo nokagenda waggulu bote n'onyumirwa balowooza oli mutereza kasiisira ne weejaga so pakegi nnyingi naye owaayo abaana obalabye banyirira abasomesa b'ennaku zino nga bali ku kizibu baana bato naye banyirira nyashi ya nyashi abasomesa beetaaga bonna kulaawa abasomesa babalaawe ate eri etteeka liyite bunnambiro abaana basusse etteeka tuganye bali profession babalaawe etteeka liyite bunnambiro ntiddemu koma akafaananyi ebipapula byange ne bibula mansindika naye bakuba ebirayiro okuweereza eggwanga mu mbeera y'okusoomoozebwa omanyi abakubye ebirabiro ne babimenya naye osobola okusomesa kulina ebbina kigamba sit down naye nga nekituuza naawe tobalengera bwe bambala
tetunto batunuuliza ssebo manyi obukaba bwabwa kujjula bannaye ku kizibu tuleke abantu laba ebintu abantu lengera kali akaine ebbeere we banabawuba totunuza mbwana nedda leka gwe tulabe akakaana konyooma kakutwala lawundi 10 gwe sayimo kakutula leka tukozese omukisa guno tufune kontakiti kusiba ki ogenda kakubira ogenda kakubira akokola bakakubalira step yonna nekakugamba dadi akola sawa bweziti anyuka bweziti nja kujja bweziti ati dadi wako wakugwamu nekakuba endulu ti dadi omubi fe mwe tuli twabavaako bano ab'emakindi abatubbi okutumalawo make-up tebukola make-up tebusiba nviiri juice na strawberry kali kambaleke kano tukasuula kusibudde ngezeeko duba gundi ogenda Saudi Arabia ogenze mbakadama kale obadde olina kyoteesa genda omala ebizibu byabwe tozijonkera omanye ffe fitinayo annemesa mulabe ebadde ku lyato mmwe mweraba Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 0753319461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kusanega 18 August yekuni beach festival ku Arab Beach Terana nini pazo lunabe yakama tebabiwuli akati mwabiwulidde tugenda kusula nga tuwalisa emikono waggulu telinga overnight olw'enkeera nga 18 August ku Sunday twaka tukube enkuni beach festival ku Arab Beach Entebbe okuyingira mutwalo gumu byebyo emitwalo ebiri emmeeza ya bukadde bubiri buno bulumi nakunyumirwa awerekeddwa kabayimbi baranga bakomedianzi abakadonkamo abaranga batikitokers mujje twesiba obukette tulumbise enkuni festival ku Arab Beach Entebbe. Not wasting time mena kuita Success Motors abantu ba sponsors ba kwa lunaku lwa leero bigambo 2-3 tutambulirewo no time to weewaawo mikwano gyange mwena nsanyusa obalaba mwebale okujja ku mbaga yaffe olunaku olwaleero buno bukyali busiki yene enteekateeka yoke ebadde n'enkuŋŋaana z'abannamawulire ez'emirundi ebiri waliwo olwasooka abantu ne balowooza nti press conference ewedde kumbe wali ate olulala lubalala lwe lw'olunaku olwaleero n'olw'ensonga eyo ekikozesa bino byonna kwongera kukatiza nti ng'ennaku z'omwezi 18 ekigenda okubeera wano kigenda kubeera kijjobi ddala ng'ate ekikolebwa mu Namasaka muganda waffe Lili Puzzle ow'olunnabe. Mukama Katonda tumwebaza ku lwa muganda waffe ono kuba Lili Puzzle musajja mulungi buli kintu ekituukawo ku lwa muganda wange Lili Puzzle mpanika mwanisi mikono mu bbanga ne ŋŋamba Mukama weebale kubanga ndabyeko muganda wange ono ng'ali ku zero ng'atandika era neebaza Mukama nti nange yangatakako ku lugendo lwa muganda wange ono ne tubeera kaaba nga ndaba ng'atandika bw'ati ne tuyiriba nga tuli aba nga mmulabako ng'ayiiya kyanaalya ng'ayiiya akakomando ng'ayiiya bwana aluzibya nga bwazibya olwaleero olw'enkyagamba tunaluyitako tutya byonna ne mulabako ng'abiri. Mukama Katonda n'atutegulira akayimba ka emundu evuge nga tulaba ne tugamba abange tufudde Mukama atukoze atya tuba tuli awo n'atutegulira agenda ogula emmotoka ne tusenguka ne tuvaawo mu kazigo ne tugenda mu apartment
netwayanguwa twadduka emisinde baabo mu apartment netuterera egaali gyeva tomanyayo ng'okubya endongo twabeeranga ffekka ng'enjala etwala kata babiri olwakuba genda ogula emmotoka egaali nejja oba yevaawa era tewali muyimbi nkakasa awandiika gaali eyingirawo yokka ate bagiwandiika ate esinga okuwa amagezi negamba oyo mukazi mugobe oyo si mulungi ajja kulya sente zamu kale nno byebyo n'olw'ensonga eyo olugendo netulutambuza mpola mpaka olunaku olwaleero mukama katonda ati bwatulabikidde mu ndabikira endala ebintu byabannamasaka bijja mu ngeri etategeerekeka nti bitunuulirwa mu ngeri etali siriyasi wabula ne biba bingi byemulaba ne byemuliraba ne byemukyalaba bannamasaka betutuukako naye nga bijja buzi bityo baga nti luyimba olwo lunakola nelukola lusabula wano ne Bulaaya lugenda sibwe guli muganda wange nyanyanyanya inakola netuba nezika ina netukola ki netuzizimba okitegeera kakati kakulu n'olw'ensonga efaanaganako bwetyo tubeebaza bannayuganda okutwaliza wamu mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebali eddala mwebale okuwagira liri pazo tubakakasa tubategekedde ekintu ekyenjawulo ku lunaku olwo tubakakasa kyolwo olunaku lugenda kukyangana lwanjawulo n'enjaka y'omusana egenda kuba yanjawulo tisinga eya bulijjo egenda kubaamu ebiriroliro bwewekanga ekiriroliro ku mulyango gwo gajjukira bujukizi nti lwayawo olunaku lwegundi lwenkudi okitegeera n'olw'ensonga eyo mikwano gyaffe okuva ebule n'ebweya kino ekintu sikyabannakampala bokka wabula ne bannayuganda ne bw'oba ng'oli bweru ng'olina obusobozi obuvaayo noddayo jangu obeewo ku experience eno ey'amaanyi egenda okubaawo eya muganda waffe munnamasaka liri pazo olunabe ng'awanisa ebbendera mu bbanga ffenna nga tugamba nti emikono waggulu eringa ki nabakwogera tulinawo wano owe Gaza sooka ojje wano otubuulire ku security Gaza egamba kiti kuba tetwagala Gaza ebeerenga neebaza mwenna abatambudde nange mu lugendo lwange kuva we nagira mu kisabe ky'okuyimba 2016 bannayuganda abampagira abanyumirwa ennyimba zange bakama bange bayimbi bannange nja kwebaza ankowe wange Joseph Kamiliyoni oyo yeyanzijako ekiterani ky'obutalinnya nnyonyi yebale nnyo yebalire ddala njagala kwebaza pulezidenti w'abantu Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ebitiibwa bingi ebimugenderako ng'ebyo nakola oluyimba lw'ebigezo lwannyamba nnyo njagala okwebaza Pastor Wilson Bugembe njagala okwebaza abayimbi bonna buli alina kyankoledde Gravity Omutujju Palaso abampadde akaaganya n'ennyimbako nabo mwebale nnyo mwebalire ddala ate era nemukkiriza n'Emunkudi Beach Festival okubaawo tuli wano olwaleero okwongera okugaziya enteekateeka n'abantu ababadde balowooza nti enkudi enaabaayo enkudi gyeri bannange ekifo mukirabyeko n'enteekateeka muzirabyeko tugenda kuggulawo ku makya ssaawa emu ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana nina ebintu byenzize njogerera enkudi abantu ne batuuka noga nti lunaba olanze enkudi tinaye binaabaayo bwe nsuubiza ntuukiriza nkola yange suuna beni ogimanyi sisuubiza kintu nesitatuukiriza abantu nabagamba ebiwala ebinyarwanda Sky Soldier tobirabye weebiri ate wano tuleeseeko 30 gokka ebirala buli mu woteeri basi 8 sewa yeekalaba alaba w'omukolo kojjajja kubaawo ow'eggomba abantu ne mbasuubiza enkudi mu weema weeri abasinga mwebuuza nti enkudi mu weema eneeba etya ako kaama k'abasajja n'abakyala abakulu twongeddeko enkudi mu konteyina okay konteyina bweziri kwegamba lunaku lwakusanyuka busanyusi n'olwensonga eyo enkudi ye eyengedde tewali kulanga kulala enkudi ebisinga mbyogedde enkudi mu nnyonyi ennyonyi muzirabye weziri enkudi ez'oku mulembe gw'Obote ez'oku mulembe gw'Amini weziri gwe gw'omanya ekyafaayo kyokola oba ogamba kantwale ekijjukizo ky'enkudi ku mulembe gw'Obote ennyonyi weeri yiri Uganda Airlines
enkudi mu flavors ezenjawulo strawberry coconut mu flavors vanilla kwegamba kino kivuguto ebyo Simon bikawalaata byayagalira ddala mu mbeera eyo enkudi bwetyo bweri omukolo newankubadde gulimu bya VIP bano basembati abambadde amasuuti naye buli omu VIP mu ngeri ye twagala tudigidde omukiri mpaka kuwulira bubi buli kigambo kye twateeka mu luyimba tugenda kukikola live wano nebaza abayimbi bonna Eddie Kenzo agambye ejja kujja nnyimbe n'abayi Spice Diana yakonfamize buli muyimbi sirina nnyo mbeera mbi ku bantu era baganda bange waji Irene Ntale yagulawo omukolo era yaguggala era wano we tugenda omuteerako akaweta ababadde bagamba nti omukazi tetumutwala n'ababadde bakuba ekintu kwolwo ne bagenda okugwamu amaanyi bagambe kigozi amaanyi ga essaawa yonna waji kamera so embeera bwetyo bwekola ki bweri nja kubeebaliza ddala ebyokwogera nnyina bingi naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza abaana ba tiktoka Lego suspect abaana abali mu diaspora abali mu ddungu abali wonna wonna buli agaseeko liri puzzle nabe sirina magye nkubanga nze nagaana abantu nti bwe naakola amagye mujja kulwanira nze muvuma abantu abalaba ensobi zange ate nabo mubanenyezeemu neŋŋaana edda seetaaga magye ku social media neetaaga abantu bampabula nti awuliri puzzle wabye nti awuliri puzzle terezaamu kyova olaba ndi wano mani ame abantu bonna abandiko bampabula naku nga idinga kola kituufu naye bwe weekuryetingako amagye mu music industry nti gakulwanira ne bw'okola nonsense gagamba wajja nnyo wajja ki wajja nnyo wajja ssebo ekikusuula mu kati yabaga so ekyokulwanyisa kyange gwe guno omuzindalo gwenkutte ŋŋenda gwogeza bulungi mu ngeri gye mutalabangako abasinga tebantwala siriyasi naye mbakakasa nsobola nayita mu college ezimala nayitako mu Gagameru bad naliyo olukoba ndumanyi bulungi naliko mu kadongo kamwe wawalukaga nayimbayo weeks 2 nangoba nga nyimba kadongo kamu so enyimba zonna ngenda kuzibayimbira nga bw'oluwulira ku CD bwe ngenda okulutokosa gwanadigida enyambala mubadde mugimbuuzaako dress code mbadde ngyerabidde abaana ab'obuwala twakkiriziganya mwambale ebintu ebibata mukitegedde mwete namwe abaana ab'obulenzi mwambale beach wear empale zirimu emiyondo temwesaaniika nnyo bannange mukolo olunaku lw'abantu bakulu ate bwe bakugambako tofuuka kizibu emiwendo mugisale abaana ab'obulenzi basobole okunyumirwa obulamu bw'ensi eno temuwanika nnyo otherwise temujja kukola kubanga n'abanyarwanda bazze ate bo bazze n'enkola eya kibanja mpola so mwebeereremu buli omu asobole okukola ku olumu wangi omusingo bazze n'emituyu enkola zonna weeziri tulinawo pakegi tulinawo permanent spa kamasaaji kajja kubaawo nga bakunyiganyiga mu ngeri y'enjawulo naddala mu ab'amawulire mulwanye nnyo n'enkudi bw'ona amala okukwata ekikamera ng'okiggyeko ng'ogindiri bakunyiganyiga ku masaaji eyo bagiyita obulumi n'okunyumirwa so packages nyizi weziri wetegedde so ndowooza byebyo okuleka ng'omuntu alinayo ekibuuzo musogo ogamba ki gwazo omanyi gwazunga n'ekikamera tolina kamera olina kikamera zino ze kamera lwaki togula kamera mpya musoga oyo no Wagagamero TV bebe kulwa nanyimbira ajja kujja naye kujja wange mugabe muyise ajje asanyusa abantu mu Kudi Beach Festival ebibuuzo ebisigadde ndowooza bakama bange mwe mubirina ndiredo okubyanukula sawe mwe nyini ey'okumakya tugenda kuba tuguddewo oli waddembe n'okusulayo 17 osobola okujja enkudi mu Wema weeri enkudi mu Nnyonyi weeri enkudi mu Container weeri
tulinayo enkudi mazzi weeri, enkudi ya bojeri weeri, enkudi ya bosopu weeri, enkudi juice weeri, enkudi gini weeri, enkudi vanilla, strawberry, byonna weebiri. Ekojja muyini ndoza kuba kuba ndongo sebo inayo ka package yake enjawulo ndongo gye wesigamyeko ani sindi bino byasinga okwagala agenda kujja atuzindiremu kali akayimba ke ayiwere waze kalimba jikali kawami ka anyetemere kaya kayimba ne navi bwakubensu jumazi sindi mumusuubire ajja kuyimba misana ayimba misana oba kiro sindi kabeere wa kiro nga agenda kwambala biichi weya nedda tekijja kukola kwolwo munjo kyebibuuzo wangi etikiti abantu babagulidde ziri makindye ku Climax emakindye ku Pakalasti nkubire essimu 0759 abantu babagulidde tikiti ziri mu 10,000 muzinone si zange zammwe. Waliwo tikiti oliwa gwe yategese gobyogerera ali luddawa Jojo Events jangu oyogerere business yo taliwo enteekateeka ngitambuze bulungi. Ambassador mpaku gundi njagala njogere ebigambo nga sibitaakana. Essimu yange eriwa wangi okuyingira mutwalo gumu ordinary VIP emitwalo 3 table $1,300,000 okuyingira mutwalo abantu bange abennansana bwayese mwe zigenda okuwera ssaawa 6 ka LB tuba tumaze okukafunza nga tebakyalina we batuula abayikyesatu nammwe we muli ba holiday makers abo naddala abaana abo mwe ba holiday makers muzeese batate mumulabangako ajja kubaawo abayimbire ajja aluna mbiru ajja kubaawo abayimbire papa Misaaki agenda kubaawo abayimbire bwe mumala mugende eka abaana abato njagala bwe ziwera ssaawa 12 waka omukolo gusigalemu abantu abakulu nga basaimo Kawalaata banko Badiru ba Makona ba Emma Enatete ba Martini ba Sky Soldier ba Betty bonna musogo obuuzaaji jangu wano obuuzi jangu wano liri puzzle tukolaganye naawe awo kumala ebbanga njatwala omukisa kuno nga tumaliriza twebaze njatwala omukisa kuno nga tumaliriza press conference yaffe twebaze basponsa bonna ndowooza liri puzzle bannamawulire bannange musobola okikakasa nti sasula ebiri sikusalirako naye bali abambadde buli bubutida oyo tusobola n'okuwa akajjalibu ak'obwire naye nga strictly kuba mutwalo tubasaliddeko so era kyeweekwasa jangu nja kubavuga kwolwo olunaku ebiwone ebinyarwanda mujje kubanga suubiza nesituukiriza ng'enkola yange bwebeera ndi wa kigambo kyange bannayuganda balabeko kuba bwe twogera abantu bajja gamba nti naye liri pazo ebyana ebinyarwanda byoyogerako biriwa baliwa biza batuweemuuko ebanguwe batuweemuuko yasuzazina bwe yasuze mu magulu gene kiwatu gwe kinyumirwa omukiri ayiro butasulambuliri abana wulira omuziki gwe gusesera wulira obulamu gwe gutambula wulira tuli ku TV gwe abaana banyumirwa omukiri agamba linnya mpola gireke netambula owaaye obadde kiyanakolobola waaye tuli ku TV gwe tuli ku TV gwe TV mwana gwe mwana abadde atya ebintu byonna enkudi musenyu ayongeddeko enkudi musenyu naye bannange Sanyuka TV ne Galaxy TV mwajja embeera teyeetaaga kwogerera mugikoze eki kakati mumbuuza ki ekisinga awo okuleka okugenda okugula obugoye obuleesu abaana ab'obuwala temulekaayo obuleesu mbeegayiridde
abaana ab'obulezi mwambale empale zirimu emiki emiyondo tusobole okwetiiya nga teryatumba kuki ku mukono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bassebo ne bannyabo. Waliwo kendeseeyo byonna mbyogedde. Amiina. Mpozi ab'e Saudi Arabia ndi mu kkubo nzija, abantu bange ab'e Qatar ng'ennaku z'omwezi 24 Dubai 24 na 25 tujja, Bahrain tujja, South Africa tujja, Qatar tujja, so na bene gwomanyi date. So abantu bange ab'e Dubai 24 na 25 tujja ne Dichaga, tugenda kubeerawo nnyo mu ndongo mugirindirire. Ab'e Saudi Arabia luna agenda okuwere okwosenkya ngenda kubeera natuusedde Saudi, tujja tuzine enkudi era bwenva wano ngenda ku airport ndowooza ki ekyo buli kimu tubiyogedde.